somesa abantu kiwedde Lilian yabadde wano ng'atusomesa ng'atulaga yatukoledde workshop 1 n'atusomesa ku biki bye tuteekeddwa okukola okusobola okusevinga ssente okusobola okuinvestinga n'okukola ebintu bwe bito. So ng'ate wiiki eri eyayita nali njogera ku mabanja naye olw'okuba wiiki ewedde nabadde ntambula ne tutasobola kugongerezaako okutegeera amabanja tulina gakolera ki. Amabanja kye kimu ku bintu ebisinga okutumenya wano kubanga tujja mu nsi eno nga tolinayo yadde ebbanja n'erimu. Ebiseera ebisinga probably oba ebbanja ly'oyina libeera bbanja lyewafuna maybe nga okola ki ng'oba eyeewola okujja mu America libanja lyokka oberyawo lyoyina. Ebiseera ebisinga amabanja tuba tetugayina. In any case system y'amabanja ey'e Uganda engeri gyekolamu tefevaringa abantu basinga kubanga ogenda mu banka ne weewola n'ogaa nti njagala kwewola million 10 olinaga nti million 10 tuzikuwadde nti naye processing loan n'akugaa nti ogenda kuzza otutte million 10 naye ku million 10 bbiri zisigala n'otwalako 8 ate n'oza 15. Kati eyo system y'e Uganda ate ne bakuwa time olina ozizza mu bbanga bweriti. Bbanga bweriti olina okuzza million 13. E Uganda tulinayo be bayita ba money lenders be basinga okutwala ebintu by'abantu. Mu music twalinanga ekigambo nga kigamba nti embaata tezizza. Embaata tezizza nga kitegeeza nti bw'oweewola ssente n'otuuka ekiseera let's say mw'ozitadde ne kigaana okukola, ye omuntu gwe weewozeeko alina okuba nga asobola okukola ki? Olina okumusasula oba ki oba ki. Tosobola kugamba nti sigenda kukola ki, sigenda kusasula bbanja kubanga saakoze. Kyetugamba nti embaata tezizza. Embaata bw'ebanga efunye eggi ebiise eggi yeeba ekisuubiza nti eggi eryo lijja kwalula. Kati ebisigadde ggwe amanyi. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga bwe tuba e Uganda ng'oline okolagana ne manelenda owandiika nti ntunze ekibanja kyange kino so ng'ate weewola ssente ekibanja akikuddize naye endagaano gy'owandiika nti ntunze ekibanja kyange million 2. Kati ye n'atuuka waliwo omusajja gwe baagambanga nti bwe yatuukanga time ey'okumusasula ng'alinnya ng'avaawo atejjukira ssente olina ozimuwa n'asayininga. Kati ku lunaku olw'okusayininga olw'okuleeta ssente ye ng'avaawo nga mu kooti balaga nti olunaku olwo tewawaayo ssente nga bwe wagamba. Ekintu kyo nga kigenda bwe kityo. Kati eyo system ye system enfu ze tukwatagana nazo. Naye ate tulina system ezaawano ze tulina okukola ki? Ze tulina okutereeza. Ezo ze system ze twogerako ze tulina okugoberera. Kakati bw'ojja wano ebintu ebyo ebisinga bibeera bipya naddala nga amabanja. Kati ekivaamu nga amabanja ago gagwamu weetegese ekivaamu nga gakuyisiza ddala bubi. So ensonga lwaki twagala okusoma okutegeera amabanja agateekeddwa kukola gatya n'ebiringa ebyo. Kijjukire nti kye tukola wano oba kye tuyiga wano buli lunaku kyensookerwako okwogerako kwe kuzimba kye tuyita financial foundation. By the way, tugenda kubeera n'omusomo gwa African entrepreneurs. Si musomo naye it's a forum kwewa amagezi. Bw'obeera ng'olinayo omuntu yenna gw'omanyi ayagala okukola business. Abantu bangi batuuka wano mu America nga yali business person n'agenda yebbika mu kiyumba ne kimumira. Naye ng'ate yalinanga business e Uganda, yali akola business nnyingi. Kakati na wano twagala tuzzemu omutima ogwo omuntu gwe yalinanga ogwa entrepreneurship tuguzuukuse. Ensonga lwaki tugamba nti bw'oba olinayo omuntu yenna gw'omanyi nga Mufirika nga agenda
ng'agenda ayagala okutandika business oba alina business already, tugenda kubeera ne event ye tuyita African Entrepreneurship Forum egenda kubeerayo wiiki ejja ku Lwomukaaga wali ku holi yaffe. Okuyingira $5 z'emmere omuntu z'asasula n'asobola okufuna okunyumirwa ng'ate bw'asoma ne ba entrepreneurs banne. Kale nno olunaku olwo tolwerabira, Lwomukaaga olujja zijja kuba ssaawa 10 tujja kubeerawo wano. Mbadde ngamba nti kyetuzimba bakiyita tukiyita financial foundation, nti omuntu yenna yenna omulamu oteekeddwa okulowooza nti nina kyetuyita proper protection. Olina okulowooza nti nina protection singa ndwala, singa nvaawo, singa nfuna obuzibu. Then nina system emanaging amabanja gange, because tuva mu nsi ng'omuntu afa ne batandika okugamba nti abadde n'ebbanja ddene nnyo mu banka gundi nejja n'etwala essente ze. Kati singa ofuna ekizibu, ebbanja eryo ligenda kubeera taken care of. Then emergency fund ogiyina, singa olwala nga tosobola kukola, olina sente zisobola okutwala kale waakiri emyezi 6. Then ne tulyoka tubala investment. Tina investment esobola okuntambuza okumala ebbanga ery'emyaka 2 singa mba nditayalinze. Kati ekizibu kye tukola ebiseera ebisinga investment erabika ng'eri fancy kubanga ke kasolya. Ennyumba yonna ky'ogirabirako nti nnyumba nnungi olaba kasolya, musajja yazimba etegula, musajja yazimbisa kakikano, tulaba kungulu mu bufunze. Naye ennyumba eyo eba erina omusingi ogw'amaanyi wansi. Kati ekibuzo kiri nti Yesu oyagala okukola investment naye omusingi gwo wansi gulabika gutya? Because singa okola investment tugeze nga tonnasasula mabanja nga togafuddeeko, kitegeeza amabanja gagenda kukomawo gali investment zo. Singa okola investment nga tolina emergency fund, kitegeeza bw'ofuna emergency investment ze zigenda oddugenda. Singa okola investment nga tolina proper protection, kitegeeza singa olwala ate sente ze wandibadde okozesa okunyumirwa ate kati z'okozeseza mu kwejjanjaba bwe ziba nga zimala. N'olw'ensonga eyo kyetuyita financial foundation yonna ogizimbira wamu. Tosobola kugamba nti kansooke nkoleko kino, nedda. Olina kukizimbira wamu buli kimu. Tosobola kugamba nti kansooke omanyi njagala okusasula amabanja, omanyi nina credit card nnyingi, kakati nga sinnaba kukola emergency fund kansooke nsasula amabanja. Kitegeeza singa emergency ejja nga tolina emergency fund ki ekigenda okubaawo, ate era ogenda kuddayo mu mabanja agasinga ne g'obadde nago. So nga ate singa obadde olina emergency fund nga n'ofuna obuzibu, emergency fund eyo egenda kukola ku emergency, kitegeeza n'amabanja tegagenda kweyongera. So tosobola kukwatako kimu kyokka, wano ebiseera ebisinga weewali obuzibu. Bakwano bange bangi agamba mwami Kakande ebintu byoyogerako birungi nnyo, naye kati omanyi sigenda kusooka kufuna insurance kansooke nsasula ebbanja ly'emmotoka lino linzigweko. Well, kituufu osobola oddisasula ne liggwayo, naye wate obanga olitwalaganya n'otomera n'oba kuwanika amagulu, kiki ekigenda okubeerawo? Sente okakasa ze banaakuwa zinaakumala, awo we wabeera obuzibu. So n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki olaba nti olina okuba ne ssente ezisobola okukola ki, ezisobola okuprotectinga singa oba olwala. Ensonga lwaki ebyo byonna byonna bye twogerako oteekeddwa okubizimbira wamu, oteekeddwa okubitwala omulundi gumu nga tokozeeko just kimu.
naye olwaleero tugenda okwogera ku mabanja kubanga amabanja nga bwe ngambye kye kimu ku bizibu byaffe ebisinga obukulu ebitumalako emirembe naddala nga tuzze mu nsi ya Amerika. Luli nayogera ku biki ebireeta amabanja neŋŋamba nti ebiseera ebisinga amabanja gajja olwakuba tuyina low income, essente ez'okola ntono oba toli employed kati omaliriza tulina ssente zikulabirira kyova weewola. Then ne twogera ku divorce and relationship breakdown nti ebiseera ebisinga abantu bo breakinga down mubadde mubeera mu family nga mukimanyi nti gundi akola ku kino, omukyala akola ku kino, omwami akola ku kino, then kiki kyogenda okukola ka omwami ono mute olwakino nekino naye kitegeeza nti byabadde akola byonna ewaka kati agenze nabyo ewasigaddewo eddibu bwe abanga renti yabadde amusasula kati kitegeeza ogenda kutandika okumwesasulira kakati the problem is essente oziyina kyova ogwa mu mabanja. Then ekirala is poor money management, obutabeera mu misomo nga gino kikuleetera okutamanya ngeri ya kumanagingamu ssente zo. Ebiseera ebisinga omuntu agamba nze kansooke nkuŋŋaanye ssente bwe naaba nga mpezezza ssente eziwera nga ndyoka nkola ki nga ndyoka ntandika okusoma ebintu byammwe. No, ng'okyayina entono ezo w'olina okuyigira okumanaginga ssente. Ennyingi zigenda okujja nga omanyi. Okay? Then high cost of living. Ensi gye tubeeramu eri very costly. Ntera okugamba mikwano gyange nti singa twali tubeera nga tusula Uganda nga tukolera mu America, singa buli muntu kufe mugagga, anti ng'ojja mu America ne bw'oba okola 15,000 omwezi ziba zikumala okusaasaanya Uganda ne bw'oba osaasinyiza $1,000 oba 2,000. Naye olw'okuba nti nno cost of living mu nsi ze tubeeramu eri very high, ekyo ebiseera ebisinga kituleetera okutuuka ate ne twewola. Overuse of credit card eza store ezaki olw'okuba nti credit card nnyingi osobola zifuna mu ngeri yonna, kituwaliriza okuba nga tuspendinga mu ngeri etali necessary kubanga ssente tulabanga abazirina, tulabanga osobola okubeera ne ssente anywhere, kakati ekivaamu ospendinga nnyo okusinga bwe wandibadde okola ki, bwe wandibadde ospendinga mu mabanja. Unexpected expenses, nti waliwo buli kaseera ebigwa tebiraze byogenda okukola ki, byogenda okukolako. Sometimes event ezo zibeera tezeewalika. Tugeze emmoloka y'egudda ekubye engine, tugeze kati ogenda okwekanga ng'oli mu emergency eyeetaaga ssente. Declining health and medical expenses. Ebiseera ebisinga bwe tubeera tukola obeera mulamu nnyo, but with time what is going to happen? Gy'okoma okula obulwadde bw'oyingirawo, life etandika okubeera nga teyeegombesa, ekivaamu weetaaga ssente nnyingi, kakana ng'ogudde mu bbanja. Job loss, mulimu bwe guggwawo kitegeeza ebiseera ebisinga era ogenda kugwa mu mabanja. Education, oyagala kuddayo kusoma n'oddayo n'okola nansingi, kakati bw'oddayo okola nansingi ogenda okumaliriza nga tuition yekka agenda kukumalira mu $15,000. Kitegeeza n'obeera n'ebbanja eryo lyogenda okukola, lyogenda okutwala. Living beyond your means, okwegaggasa. Biseera bingi nnyo twegaggasa kubanga oli mu America n'otandika okulaba n'okola bampaani kanzigye eri emmoloka embi, ojjayo emmoloka osasula $1,000 naye ng'ate okola 15,000. Kitegeeza 10,000 nnyo already zigenzi, 10,000 ezisigaddewo tonnaseevingako, tonnasasula bbiiru ndala. Lwaki? Kubanga ogamba bampeeri embi njigyeyo njivuge bampulire, kankole kino ku kyalo, kankole kino ku kyalo egindi bandabe. Kakati ekyo ne kituleetera obuzibu okukakana ng'oli mu mabanja. Not having a budget, ebiseera ebisinga tukola out of the budget, okikujjira mu bwongo kyokola
jjukira akasente kano buli lwe kajja ebintu ebitali necessary bye bisooka okulabika awo okumpi naawe. Ebintu ebisobola okulinda bye bibeera normal okumpi. Ebintu ebitasobola kulinda ebiseera bingi nnyo bye bitabeera ebintu ebitasobola kulinda. Isaac olina okwemyutinga. So ebintu ebitasobola kulinda ebiseera ebisinga bye bikola ki? Ebiseera ebisinga bye bisooka awo mu maaso. Buli ssente olujja gwe ojja ekyegendereze. Buli lw'ofuna ku ssente bw'otyo ogenda okulaba nga kino kizze kino kizze. Ogenda okulaba nga akasuuti wo ssente zaakagwa ku akawunti bwe kati ogenda okukyuka nga akasuuti kanyiridde. Naye ng'olina ebizibu ebirala bingi naye ng'akasuuti mu butuufu kanyiridde ng'olabira ddala bw'otakatwala ku olwo ng'ate ssente zizze. Kati ekyo nakyo ne kifuuka ekizibu kubanga tutambula nga tetulina budget. Then lack of emergency fund, ekittavu. Edda gye twakulira nze nakula ne jjajja wange ng'ayogera ku ekyaji, ng'ayogera ku kyaji. Nti omuntu yabeeranga n'ekyaji mwatereka emmere ye nti enjala bw'egwa emmere gye bagenda okuggyayo balye. Kakati gwe kiki ky'otereka nti ku lw'enjala kino ze ssente ze ngenda okukozesa? Kiki ky'ogenda okukozesa? So kitegeeza nti ebiseera bingi nnyo omaliriza nga tolina ssente n'ogwa mu bbanja kubanga ofunye emergency. Kati kitegeeza omuntu yenna oteekeddwa okubeerako n'ekittabu. Abaana, having children, ebiseera ebisinga bw'ozaala ebintu bitabuka n'ogenda mu mabanja. Failed business and business expenses. Ebiseera ebimu bizinesi zitukaluubirira. Ensonga lwaki era tuteekawo emisomo nga gwe njogeddeko ogwa weekend ejja. Abantu basobole okusoma bizinesi nina kukola ki. Oyinza okubeerawo nga bizinesi ozaagala naye nga mutuufu zikuttamu omuntu. Zaagala kwettira bizinesi gwe yonnyini ze wakola ki? Ze watandika. Kubanga tomanyi kyakukola. Ensonga lwaki tuteekawo emisomo bwe gityo. Nti omuntu bw'ojja wano no interactingako ne ba business people, ba business owners nga ggwe, maybe ojja kuyigayo ekintu kimu oba bibiri okuva ku ki? Okuva ku bantu abo. Then ekirala ki ekituleetera amabanja, bino byonna twabyogerako mu depth luli wiiki eri. Olabira ku ki nti oli mabanja ostrugglinga? Ebiseera ebisinga your outgoings are higher than your income. Essente z'ofulumya ogenda okulaba nga nnyingi okusinga ssente ziyingira. Kitegeeza nti oli mu kustrugglinga ku mabanja. Kitegeeza amabanja gali mu kwettira. Ospendinga ssente ezisinga z'oyingiza, bills zo zikuyinza obungi. Kitegeeza nti olina obuzibu. You're borrowing money to cover existing debts. Ogenda okulaba nga ogenda ne weewola ku Angela osasule Isaac. Kati eba ttabu. Kakati ne Isaac kati ate ne Angela atuuse ate naye akubanja n'ogenda ne weewola ate ku Lilian osasule Angela. Kati ate ne Lilian kakati n'obeera mu life nga neewola nsasule mpola nsasule. Kitegeeza oli mu strugglinga. Then you're struggling to keep up with the repayments. Essente z'oteekeddwa okusasula ng'olaba ostrugglinga okuzisasula. Kitegeeza waliwo ekitagenda bulungi. You're struggling to keep track of what you owe. Nga tomanyi ssente ze bammanja zenkana ki. Amabanja gange ye genkana ki bannange? Buli lwoba nga tomanyi amabanja ge bakubanja genkana ki, kitegeeza ostrugglinga gakususseeko obungi. Gakuyinze mu bufunze.
So bwe gaba nga gakuyinze kitegeeza olina okubaako ne kyogakolera. If you can't save money, bw'olaba nga buli tubeera twogera ebyokusavinga olaba nga angaazi, olaba nga ffe kwegamba abali mu, olaba nga ffe abali aboogera ebintu by'okumaanyi, olaba kapalaga kuno gali tali serious. Angamba savinga $5 kyokka nze ne credit card zijjudde kati ye aŋŋamba ku savinga $5, kitegeeza waliwo ky'oteekeddwa okukola. Mu kifo ky'okulowooza nti ono akugamba okusavinga mulalu, gwe olina okwetereeza. Buli lw'olaba nga ssente buli lwe zijja ziggwawo buggwi tewali ky'osobola kusavinga, kitegeeza waliwo ekikyamu. Waliwo ky'oteekeddwa okukyusa mu bulamu bwo. So kati ebiseera ebisinga obuzibu nti ate omuntu atwewala bwewazi n'omukubira nga takyakwata. So nga ate yandibadde awo ate wasinga n'okutwetaagira naga nti omanyi oŋŋamba okusavinga $5 oba $3 oba $100 oba $3, naye ekyamazima nkyayina kino nkikole ntya, then ffe ne tukuwa amagezi. So ezo zonna indication eziraga nti weetaaga okusasula, weetaaga okubaako nekyokyusa mu bulamu bwo. Ebiseera ebisinga nga bwe ŋŋambye, essente bwe ziba nga z'okola ntono okusinziira ku expenditure yo, ogenda kumaliriza nga oli muki, oli mabanja. Ng'era bw'olaba ne gavumenti z'ewaffe, ba gavumenti zonna, gavumenti ebiseera ebisinga egenda mu bbanja kubanga ssente zeespendinga ebiseera ebisinga nnyingi okusinga zeekola ki, zeeyingiza. Ogenda okulaba nga kubanga ne espendinga ya nagalaale, kivula ebintu ebyo gye tubikoppa ffe tukula. Waliwo ngaye wano totulangira ssebo, ffe tukula sibalangira samali. Ffe tukula nga ensi bwe tutyo bwe tulaba bagifuga. Gavumenti egenda neyeewola ssente n'ezigabira ba MP. Kakati naffe bwe tutyo bwe tukula, bwe tutyo twekanga bwe tulivinga ensi yaffe mu nsi, kubanga tufunye omusingi omubi. Kakati ogwo omusingi gwe twagala tutereeze, bwe tunaatereeza ffe ng'abazze wano mu America gye baagambye nti ki geyeena, bwe tunaatereeza eno gye tuli, kitegeeza oba oli awo tuyinza okutereeza eka. So kiki kye tuteekeddwa okukola therefore? Kitegeeza nti tuteekeddwa okubeera okusobola okutandika okulowooza, okukola plan kye twayise debt management system. Oteekeddwa okubeera ne system egenda okujja mu mabanja. Oteekeddwa okubeera ne system egenda okuyambako okudda mu maaso, okulowooza nti okay, bammanja zino, naye ngenda zikola ntya ssente ezo zonna? Kiki kye ngenda okukola okusobola okuggyawo amabanja gano? Okay? So oteekeddwa okubeera ne tulina kye tuyita debt management plan. Debt management plan, DMP. Eno ebeera structured repayment plan gye bakudesigningira okuyambako okusasula amabanja. Ebiseera ebisinga naawe kennyini olina okwedisigningira debt management plan eyo. N'ogamba okay, njagala kusasula amabanja gange naye ngasasula ntya, kanteekeko plan, kankole plan mwe nsobola okusasulira amabanja gano. Ebiseera ebimu osobola okukkiriziganya ne ba creditors n'ogamba nti okay, manyi mu mmanja naye njagala kusasula bwenti ne bwenti. Ne weewa period n'ogamba nti sente zino ezimmanjiwa kansasulenga $200 buli mwezi. Kitegeeza ogenda kukola debt management plan okubanga ebbanja lyo olitwala mpola paka lwe linaakola ki? Paka lwe linaggwayo. So debt management plan ebeera managed by what we call debt management plan provider.
kati wano njogera ku bbanja nga likulemye. Jjukira yaliko wiiki eri nayogera gwe okubaako nekyokola okusasula amabanja gano nakyogerako. Nenjogera oba era ne maaso nja kiddamu okwogera kye tuyita debt roll up. Waliwo kye tuyita debt roll up ne wabeerawo ne kye tuyita debt avalanche. Nti amabanja bwe gaba nga gakuyinze ng'owulira gakuli mu bulago soko kakkane first of all, because ebiseera ebisinga omuntu amabanja gamubeera bubi ne yeevaako ne yeenyiigira nnyo n'agamba kati nze simanyi kyakkola, amabanja gandi bubi, ne yeevaako. Kati bwe yeevaako kitegeeza ne gatandika ate ku accumulatinga gwa accumulatinzi paka oli wadduka naganze ngenze Uganda naganze nvuddewo wano ngenze Uganda, ebintu binnemye. Awo we wali obuzibu. So toteekeddwa kwevaako, wabula ky'olina okukola ki? Olina okutunuulira amabanja go. Amabanja gano ge nnina gali gatya? Okay? Tulina kye tuyita debt roll up. Bani ali awo andeetereyo ku lupapula. Mamanjera oli awo? Ani aliwo? Ani ali ku ofiisi wano? Wendi kankoleetere. Okay, kandi printing wano olundeetereko. So njagala kulaga example wano. Ku kye tuyita debt roll up. Amabanja gano nga bwe ngambye nti bwe gaba gaaccumulatinga gajja mpola mpola. Nogamba kankoleyo kano nja kasasula. Kankoleyo kano nja kasasula. Nina kye njagala oprintinga. Kano kankagule naasasula. Waliwo ne lw'obeera awo n'okwata ssente nga mutuufu oziyina. Naye ng'olaba oyina ssente ate ne credit card okola ki? Ogiyina. N'ogaana naye kino kansooke nkigule ku credit card naakisasula enkya. Ogenda okutuuka enkya ng'ate waliwo ekintu ekirala ekyetaaga okugula. Kiri important nnyo. Nga mutuufu singa tokigula kigenda kuba kibi nnyo. Ogenda kuba weekoze bubi nnyo. Kati ky'ova ogaa nti kiri credit card kiri kye nabadde ngamba naakikola kansooke ngula ekintu kino kubanga nakyo ate nkyetaaga. Kati ogenda okukakkana nga ssente ze wandibadde okola ki? Essente ze wandibadde okolamu kiri nga kakati ate ozikutte ze wandibadde osasula mu credit card ozikutte n'ozigulamu ekintu ekirala nga mutuufu ekintu ekyo singa ssente zino wabadde waziguzeemu ekyajjo kyewagambye nti kankozese credit card nga nekino wandibadde bwe kiba nga kiri very important wandibadde okifunye oba si kyekyo wandibadde okirese kubanga omanyi nti ssente teziriiwo. Mu bufunze kyentegeeza ki? Waliwo olulala. Mu bufunze kyentegeeza nti kiri ki? Nti ssente buli ebiseera ebisinga buli lwe zibeera awo ng'oziraba zigenda kufuna ekyokukola. Buli akawunti lwebeerako ssente. Omwana wa ssenga wa maama wo nakkaabira ng'agenda kuwasa. Mutuufu ogenda kukwata ebisatu ogambe yannange
mwana wa senga wa maama agenda kuwasa ate nze ndi mu America omanyi nze ndi mu America omanyi nze nkola kino omanyi nze kamala byonna nze buli kimu waabwe olw'okuba olaba nga ku akawunti kuliko 5,000 owulira nga bw'okwatako 5 tekikusala naye ne weerabira nti ebyo 5 ebyo by'okutte ate okubizzaawo ogenda bikolera wiiki namba oba kale ennaku 3 kitegeeza nti buli lwe wejjako 5 n'obispendinga oba n'obiweereza omuntu oba n'okola okitegeeza you've actually spent 3 days of your time okutte essaawa zo 3 ennaku zo 3 n'oziwa senga wa maama wa taata wa jjajja akole embaga sigamba nti no tocontributinga kwanjula oba mbaga wabula kyengezaako okugamba nti ng'otonna contributinga kwanjula oba embaga gwe weeterekeddeyo mmeka kubanga ogenda n'obeera wano n'ofuuka UN nga buli kizibu kyonna kyonna gwakimala buli kizibu kyonna kyonna ekiri ku kyalo maama wo waakugamba eno munnange togolooza embaata yagundu teyafudde ali awo omukazi wattu bambi anoonya mbaata ndala bambi yammeka beebiri kitundu nozigenda essente ezisinga otuvaako bwe buno $10, $5, gw'olabanga mitwalo 10 $2, mitwalo 7 kamuweeyo 2 kakati ne weerabira nti $2 ago g'okutte eyo ssaawa namba olw'okuba nti no ssente zino engeri gye zigendamu essente nzibu nnyo okuweza because olina okutuula ku kirimu ku kipakasi oba ku kasaale oba olina gy'okola okumala essaawa namba 60 minutes okukola ezo $2 naye gw'olowooza nti kasita lwabiri kasita lwasatu kamuweeyo 8 kamuweeyo before you know it bw'otunula ku weevuyo yeekugaa nti mukulu okikoze bannaye tukwagala fe abasendi weevu omulimu gw'otukolera togumanyi gwa ttabu yo kampani ng'etunuulira ekigamba muli muyitirivu of course naawe nga tukuwaana nga tugamba oyo ye waffe oyo kwe tufiira oyo talemwa gwe mugamba ekizibu kyonna buli kizibu akimalanga oyo ye waffe akimalanga naye ng'akimalanga nga singa tuddamu gwe n'omala ofuna obuzibu teri akikumaliranga so ensonga lwaki tugamba bwe nayogera bwenti olinaŋŋa nti ono omwana alayika tamanyi Katonda obwakatonda bugamba oyambanga sigamba toyamba naye oba obwakatonda tebugamba nko nti teweeyambanga gwe mu kuyamba okwo gweweeyambye kyenkana ki because ate oyinza okufuukira abantu ekizibu ng'obadde oyamba omusajja omu bamuyita yali Kiyosaki yagamba nti it is very selfish to help other people before you help yourself nti kintu kiri very selfish nnyo selfish nani sikimanyi mu Luganda kiri very selfish nnyo okuyamba abantu abalala nga tonneeyamba lwaki kubanga singa ofuna obuzibu ne bano b'obadde oyamba oba tokyasobola kubayamba so ekyandibadde ekikulu kweyamba then n'obayamba kitegeeza nti omuntu oyo gw'oyamba ayinako watandikira oyina w'otandikira gwe ng'ofunye obuzibu okusobola okwebeezaawo osobole okwongera mu maaso n'okumuyamba so kyenva ŋŋamba nti tetuteekeddwa kugwa mu mabanja ago ga kyeyonoonero waliwo ebbanja ly'ogenda oggwamu nga ddyo mu butuufu olirabye
naye olwabaawo ebbanja lyogenda oggwamu nga lyebbanja nogamba oba ezo sente ate nspendi nze zaaki. Naye ng'ensonga eri emu, sente weeziri. Kati ki ky'oteekeddwa okukola? Zejjeeko ziteeke mu akawunti ez'enjawulo, zinvesting zikuveeko. Buli sente lwe zinaakuvaako n'oba nga toyina oba toyina, naye ng'ate eri gye ziri mu kukola. So kati ekivaamu ofuna obuzibu gwe wennyini, n'oba nga obuzibu bw'otosobola kubwemalira, kyekikutwala amabanja ne gafuuka amabanja. Now bw'oba olina amabanja ag'enjawulo, kiki ky'oteekeddwa okukola? Tulina kye tuyita debt roll up, ne wabaawo ne kye tuyita debt avalanche. Bye bintu bibiri bye njogeddeko. Debt roll up kitegeeza ki? Debt roll up kitegeeza nti kwata amabanja go gonna ogateeke mu order. Okay? Tugeze gano ge mabanja go. Tugeze olina amabanja gano ali ku TikTok, simanyi ndooza Isaac akiraga. Okay, okoze omulimu gwa nsusso. Volume off. Temumpulira bali ku TikTok? Simanyi nange lwaki temumpulira. Isaac temumpulira ku TikTok? Okay. Somebody like gwe tolina volume. Now, tugambe nti gano ge mabanja go. Oyina mortgage, oyina erya banka, oyina emmotoka, oyina Mastercard, oyina eya home improvement nga bano Bob Furniture, oyina credit card. Kakati amabanja ago buli bbanja olisasula. Okay? Oli mu kusasula. Ki ky'oteekeddwa okukola? First of all, nga we ngambye nti first calm down. Sooka okirowoozeeko gambe okay, kyenjagala okukola, njagala kusasula mabanja gano. Kati tandika okugaarranginga mu order okusinziira kulisinga obunene, okuva kulisimbayo obutono okutuuka kulisinga obunene. Kati bw'otunuulira ku mabanja gano, ebbanja lino erya credit card lya $150, erya home improvement ya $200, erya Mastercard $30,000, auto loan $2,700, bank $3,000, mortgage $3,338. Kati tugenda kukola tutya? Ogenda kutunuulira, ogenda kujja wano mu office, oba ojja tuyiteewa. By the way, tuyiteewuwo ne tujja. Ensonga eri emu, kubanga bagenda tusasula. Ensonga yokka lwaki tusobola okujja ewuwo. So tuyita. Kati bw'onootuyita, tugenda n'ogamba nti ekizibu kyange kya mabanja, nti okay, tugenda galistinga okusinziira ku bunene bwago. Then bwe tunaakola PFS, kye tuyita personal financial strategy, tugenda kutunuulira ensaasaanyayo eya ssente eri etya. Again, eyo y'ensonga yennyini lwaki weetaaga okutuula n'omuntu ku ttiimu yaffe asobole okuyitira mu nsaasaanyayo, osobole okutunuulira because ebiseera ebisinga abantu benjogera nabo ne tukola egyo gye tuyita personal financial strategy, agenda okulaba ng'ebintu bingi abadde tamanyi nti abispendingako ssente. Agenda okulaba nga ssente z'abadde spendinga ziri overwhelming, abadde nga tazirowoozanga nako. So buli lwe tutuula tuyina ssente ze tujja okuzuula nga mu butuufu ozispendinga. Nina abantu bangi bensanga ng'ayina internet agisasula
ne kebo n'omugamba kati eno kebo mpozi yaki nti ndaba mawulire nti aga CNN oba aga BBC oba agaki naye ng'ate ayina internet ng'ate BBC egenda teekako amawulire oba CNN egenda teekako amawulire live ku YouTube yaayo kati ng'asasula sente nnyingi nnyo for nothing n'osanga omuntu ng'akyalina n'essimu y'ewaka naye nga buli omu ali ewaka ng'alina mobile phone naye ate nga waliwo essimu y'ewaka etwala sente. So ebintu bingi nnyo bye tujja okuhighlightinga ngaffe tubikubizeemu tokyo kati kino olabye otya bwe tukijjawo giraga nti naye kino mpozi nkikozesa ki olabe ng'obadde ogisasula emyaka n'emyaka naye ng'ezo sente tokola ki ozisipendinga buzisipendinzi. Now bwe tumala amabanja gano garenjinga ne tutunuulira ensaasaanyayo n'enfunayo tugenda kukwatayo ku ssente ze tufissizza mu biri ze tusala. Lwaki kiri very important okusala? Because kiri very important okusala amabanja. Yensonga lwaki olina okwerumyamukko akomba ecupa za bbiya omukwano gwange yaŋŋamba nti nze mu byosala tokwata ku bbiya ebirala byonna byennakwatayo naye tokwata ku cupa za bbiya ezo. So tugenda kunoonya kiki kye tuba tusalako ssente tusobole okuteeka ku ssente wano. Tugambe nti bye tulabye okusala tulabye nga tusobola okusalayo $1 ekikumi. Ekikumi kino tugenda kiteeka ku bbanja erisembayo obutono. Lwaki? Ebbanja lino ettono lyangu okumalawo. Jjukira amabanja gano galiko interest naye ate buli bbanja okola ki? Olisasula already. Okay? Buli bbanja olisasula. Now zino ze sente z'ogasasula osigadde ogasasula nga bw'obadde ogasasula wabula mu bintu by'obadde weejalabya just tufunyeyo $10 tugamba nti zino ekikumi okiraba tukyongere ku bbanja wano kati nkulaga imagine wano tukutte ekikumi wano ne tukiteeka ku bbanja erisembayo obutono. Okay? Kitegeeza nti abadde asasula ebbanja lino lya $150 ya credit card eriko interest ya $28 olisasula $10 buli mwezi. Kati abadde agenda osasula ebbanja lino myezi 19 tuleese ekikumi zino sente ne zifuuka 110 z'osasula. Okay? Ejjukira ebbanja lya 150. Abadde agenda okulimalayo myezi 19 ogenda okwekanga nga 150 gisasuddemu emyezi 2 nga liweddewo. Bwe liba liweddewo kitegeeza ki? Kitegeeza kati wano wabaddengawo 10 ly'obadde ng'osasula ku bbanja lino eriweddewo. Kati 10 lino tolirya. Nejjukira n'ekikumi kye twagambye nti tusaze obadde ng'olya autu obadde nga emmere ogula bw'ogenda ku mulimu ofuluma ogenda n'okola nabikolanga ng'okola omulimu gwa $18 kati ate mu lanchi n'ofuluma n'ogenda okula emmere $25 oba 3. Kitegeeza olede essaawa 2 z'okoze oziridde there and then ate n'okukkuta nga tokkuse. Essaawa ezo zotte oziririddewo. So ng'ate osobola okuddayo n'okwata ssente n'ogula emmere n'ofumba
n'ojja nayo ku mulimu. Emirimu egisinga nakolanga mu factory nga zibeera ne fridge. Era obalaba abantu waleeta emmere n'agiteekamu, wali wabeerawo microwave n'agenda awoominga. Fe abagagga olugenda ku break ng'ofuluma wabweru ng'ogenda wali ng'onoonya emmere ya $25 3. Ye omuzungu ajja n'akaveera ke kalimu akabaketi kabaguli ke n'ateeka mu fridge. Fe nga tulowooza fe tuli fe tulowooza bafala, abazungu bafala, ajja n'emmere ssebo ku mulimu. Asajja bano bannange, kumbe nze fala. Kumbe nze fala, nze akola ensobi. Kakati wano nfisizza 10 lino lye mbadde nga ndeeta, n'ekikumi kino kye nfisizza mu ebyo bye mbadde nga nkola. Kati ki kye ndeese kati? Nina 10 kitegeeza myezi 2 oluweddeko 10 kino ne nkireeta ku bbanja erikola ki? Eriddako wano. Kubanga lino erya credit card ndimazeewo mu myezi 2. Kitegeeza ono takyammanja awedde. Kati nengenda ku home improvement eriddako obutono. Neŋŋamba home improvement mbadde nkisasula $5. Kati nina 10 zino nenzireeta nenziteeka ku kwataano, kitegeeza kati home improvement nkisasula $16. Kati bwe mba nkisasula $16, abadde asasula 5 ku 1,200 luno, olaba ebbanga lye mbadde ngenda oddisasulira nga nsasula 5. Lwaki kino kiri bwe kiti? Again, kino nakyo olina okukirowooza n'okukitegeera nti olaba zino $5 bw'osasula mu 1,200, bwe tudda wano ne tugamba 1,200 mu maathi twagiyitanga side work, 1,200 divide by 5 n'osaza 5 1 5 2 10 20 zibeera mmeka? 4. Bw'obalaabala mu maaso omutuufu kitegeeza nti lino ebbanja wandibadde olimalayo mu myezi 24, naye ogenda kwekanga. Temuwulira? What is that message? Ogenda okwekanga nga gwe yandisasudde ebbanja mu myaka 24 olisasudde emyaka 38, emyezi 24 olisasudde emyezi 38. Why? Because buli lwosasula zina 5 mada ezisinga nti zigenda ku interest. Because interest yo ya 29.9, jukira lulinga njogera ku kye tuyita rule of 72. Dira 72 dividing into 29.9 which is 30. Kitegeeza mu byaddala essente zo zigenda doublinga every 2 point something years. Zino zosasula. Kye kizifuula okuba nti okuzimalayo kigenda kutwala emyezi 38 yadde gw'olaba osasula $5. Ekintu ekyo kye kimu ku byasinganga okunnumya omutwe. Matter of fact, nina mukwano gwange gwe mbadde njogera naye wano nga mugamba nti nga muguuza emmotoka ssente zaabala actually akampeeza naye neerabidde okka printinga. Nanga nti wayi sikitegeera nti emmoloka eno ndaba nga mu bbanga lye baŋŋamba nandibadde ngimazeeyo naye ssente ze bammanja nga nnenga atagikwatanga nako. Nga nti ekyo kye bayita interest. Omusajja bamuyita Warren Buffett, y'omu ku basajja ab'amaanyi ennyo. Nedama olungi webaleni.
y'omu ku basajja bamanyi nnyo no actually teyali wandupe yali musajja wange yagamba nti interest oba rule of 72 is magical. Bw'oba ogimanyi ekusasula, bw'oba togimanyi ogisasulira. The rule of 72 kyova abagiyita the eighth wonder of the world. Nti w'omanya interest rate bw'ekolamu, compounding interest, bw'omanya engeri gy'ekolamu bwe ekusasula kasita ogimanya bw'ekola. Naye bw'oba togimanyi ogisasula. Kati kyova olaba nti ono bw'abanga interest rate eri ku 29.9 bw'oddira calculator n'ogidividinga mu 72 ofuna ki? 72 divide by 29.9 ofuna 2.4. Kitegeeza mu myaka ebiri ono zino sente 1,200 ajja kubanga zizzaayo 1,200 emirundi ebiri mu myaka 2.4. Kakati kyetuva tuleese kyetuvudde tuleete sente zino, okay, 1,010 ezasigadde wano ne tuzireeta wano kwataano ne tufuna 1,600. Kati adde asasula 1,200 mu myaka 38 mu myezi 10 agenda kubanga eryo ebbanja alimazeeyo nga ne interest eno agisasula, ne mu myezi 10 agenda kuba alimazeeyo. Bwe ligwayo kitegeeza kati tulina dola mmeka? Tulina dola 1,000 mu tulina dola 1,600 kati, okay, tulina dola 1,600 ze tutwala ku ki? Ku bbanja erikola ki? Eriddako. Tulina 1,600 wano kati ze tutwala ku bbanja eriddako. Ebbanja eriddako liri ki? Lya Mastercard ayinako 3,000 interest ya 19.9 asasula dola 1,200. Naye jjukira kino 1,600 tukijjeewa? Lino ebbanja lyaweddewo erya home improvement lyadde asasula 5 ate sente teyaziridde, ne lino 10 tetwaliridde, n'ekikumi tetwaleese tetwakiridde, kati ze 1,600 kati alireese ku 1,200 zaadde asasula ku 3,000. Kitegeeza kati asasula sente mmeka? 1,200 bw'ogattako 1,600 ze dola mmeka? 208. Right? Kati 208 zino ze asasula ku 3,000. Abadde agenda asasula ebbanja lino mu myaka 33 mu myezi 33. Naye olwokuba kati abadde ng'asasula 1,200 libadde zijja kuwaayo mu myezi 33. Kati olwokuba aleese 208 kitegeeza mu myezi nga 19 ligenda kuba nga nalyo likoze eki? Liweddeyo. Mu myezi 19 lino ebbanja nalyo ligenda kuba liweddewo, nayo tulisiibule. Okay. Kati olabye bwe tulina 208 olwo ki kyokola? Olina discipline making sure, because oyinza okuba otuuse ku 208 ate noddayo ku credit card n'ogisaza, kati awo eba tabu. Kati tukitutte nti olina maximum discipline, we gye tuva toddayo. Kati olina 208. Kati 208 zino tugenda ziteeka ku bbanja erikola ki? Eriddako. Kati ebbanja eriddako lya mmotoka.
emmoloka obadde okisasula emitwalo 2,700 manya bakubanja emitwalo 2,700 interest ya 4.5 okisasula $403 naye mu kukisasula $403 tuleese 208 tuzigatte ku 403 ne tufuna sente mmekaawo 671 kitegeeza kati olina $710 $710 z'osasula mu kifo ky'emmeka ky'ebina kati eno emmoloka ne baba babadde bagikola ki ne baba babadde bagitenda nti ogenda gimalayo mu myezi 72 luli obadde osasula $403 naye njagala otunuulira ekintu kino kanzireyo ku kino kubanga kyannuma nnyo emmoloka y'emitwalo 2,700 gwe bwe bakugamba nti ogenda sasula $403 gwe mu mayindi olowooza nti ngenda sasula $403 ku mitwalo 2,700 nti okay kitegeeza mitwalo 2,700 Matthew gwe wasoma mugundi ewalambuda ekyo kyakulaga kingenda gisasula emmoloka eno mu myezi 62 kati gwe n'ogenda okola ki ogivuga ng'olowooza mu myezi 62 eweddeyo kumbe mu byaddala ogenda gisasula myezi 72 mu bufunze mweyongeddemu emyezi 10 72 mweyongeddemu wano emyezi 10 eza $4 mmeka 403 kitegeeza mu bufunze olina 4,403 z'osasudde emmotoka gwe gy'olowooza nti nno osasula 2,700 ekyo jja kiddako wano tulina $710 kati $710 luno zino tuzigyewo emmoloka ogimazeeyo ssibo mu myezi abadde agenda ogisasulira myezi 72 mu myezi 5 eba naye ekoze eki eweddewo okay netwambuka kati jjukira tulina $710 lwaffe kati $710 lwaffe tululeese ku ki ku wolitaali wano tubaddewo na 3 eno banka ekubadde ekubanja emitwalo 3 jjukira mu eno piriyodi gino emyezi zino sente nazo zijja zikkirira eyali nga we twatandikira nga baali bakubanja emitwalo 3 mu banka kati emyezi gino egyakayitawo mingi kitegeeza zino sente nazo zikoze eki zikendedde tekikyali mitwalo 3 kubanga ogisigadde ozisasulako zino naye enjawulo nti sente emyezi gye wandigisasulidde kati gye tukendeeza ogenda okumaliriza nga tuleese $713 luno 1,666 so 1,666 kati 1,666 lwoleese jjukira obadde osasula 356 kati oleese 1,000 olowooza ki ekigenda otuuka ku bbanja ebyo massive payment oleese 1,000 abadde agenda osasula myezi 121 1,000 luno lugenda kuyamba osasulire emyaka mu myezi 7 eryo ebbanja nayo likole ki liggwewo bwe liggwawo olwangambye nti mbadde nsaba otereyo omusomo nga toyogera ku $, ngaoyogera ku shiringi kakati mwami ssebo gwe nteeka $, teekawo shiringi kintu kyangu nnyo naye nja gukolako olumu ku TikTok ndowooza
ebbanja lino kati bwe liggwawo mu myezi gino 7 kitegeeza 1,600 z'okola ki oluyina nalwo ogenda dutwala ku bbanja erikola ki eriddako jjukira eriddako kati lyaki lya mortgage olaba ebbanja lino gy'obadde osasula $1,800 ku mortgage olaba bw'oluleetedde 10,000 olulala kitegeeza bwe tubala wano 2 mu meka mu 4 tumaliriza mu 2,882 2,882 kitegeeza ennyumba gy'obadde osasula $1,800 kati ogisasula 2,800 automatically emyezi gino ogisaze abadde agenda osasula emyezi 361 kati ogenda osasula emyezi 210 ennyumba naye ekole ki eggweyo kati okiraba nti just twakozeseza $10 extra obadde okimanyi nti ebyo byonna bye tukoze gino emyaka egibadde 3 gy'obadde ogenda osasulira ennyumba emyaka 3 kakati ogenda kusasula emyaka 17 n'ekitundu bw'ogatta zino no dividing by 12 obadde okimanyi ng'okozeseza $100 ebbanja lino eryobadde ogenda osasulira emyaka 3 lyesaze to 17.5 years with just $100 kiki wakola watuula mu musomo n'owuliriza oba n'ojja ku ofiisi n'osoma that's it by the way olowooza time yokka yeesalise si time yokka yeesalise ne ssente kitegeeza z'obadde osasula zikola ki zigenda kwesalika ekibuuzo kiri nti bw'oba tolina eno information kiki ky'ogenda okukola ogenda kwagala okusasula amabanja gano obeere overwhelmed ekivaamu ogambe naye kankwate ku mmotoka ogisasuleko kati ate credit card naye ova mu mortgage emba nyongera oba ate ogenda kubeera here and there because tomanyi so ekyo kye tuyita debt roll up kyolabye kyenzize nkola I am rolling up amabanja ngazingako ng'azinga omukeeka paka wegana gwayo I'm rolling it up kye tuyita debt roll up oba kye tuyita debt snowball then kye tuyita debt avalanche still era kyekimu naye enjawulo nti mu debt avalanche zino gana mu kifo ky'okutereeza amabanja by order yaago tugatereeza by interest netugamba okay kansasule banja kyerisinga interest ennene lyo lisooke liveeko liriwo eriddako lisooke liveeko liddeko liveeko liriwo eriddako lisookeddeko liveeko like that tuyita debt avalanche nakyo osobola kikozesa era okukendeeza ki okukendeeza amabanja debt management is very, very important mu kuzimba obugagga kubanga ezo ziba ssente kyetuyita ebbanja kyeki kyetuyita ebbanja is simply okulya essente za future
sente z'onookola mu future oziridde kati kyetuyita ebbanja. So gwe buli lwogenda okwewola, buli lwogenda okukozesa credit card, buli lwogenda okukola gwemanya nti oli ku sente za future z'olikola oli mu kuzirya kati. Kale ekibuuzo kiri nti bw'onootuuka mu future awo w'ozikoze ogenda lyaki? Ogenda kulyaki? So ensonga lwaki nkugambye nti bino mbikubulire nti osobola okubyekolera. Naye singa bikulema ogenda kujja wano tukuwe bwe bayita DMP provider. Debt management plan provider. Kakati oyo yagenda okukwasaganya wakati w'abakubanja naawe. Kitegeeza kati mu kifo ky'okunoonya abakubanja ogenda kukwatagana na debt management provider. Ekyo kikuyamba ki? Amabanja gano tugambe bino mbikusomesezza ne mbiddamu ne bikulema n'ogamba bannange ebintu byo birungi naye binnemye. Njagala ompe kampani eyinza obinkolera. Then kati eno kampani egenda kujjako amabanja gano gonna ebiseera ebisinga egakuŋŋaanye egambe nti okay kati sasula ssente bwe zityo omulundi guno. So kampani ezo tuzirina ezikola ebyo. Naye ebiseera ebisinga lwaki tetuzoogerako nnyo? Kubanga twagala ebintu bino n'obyekolera. Naye nga tuzirina era bwe ngikwasa kampani eyo ensasula. Kubanga ngireetedde client. So of course ebiseera ebisinga ekyo kyaffectinga credit yo okugenda mu ba providers kubanga kitegeeza weeremereddwa. So DMP agenda kubuulira sente mmeka kyezigenda okukostinga, how much you will end up repaying over the course of the DMP, how long it is going to last. So information bajja gikuwa mu buwandiike bw'onoosayininga contract ne company eyo gye tunakwasa. Nga we ŋŋambye ogenda kukola ki? Ebiseera ebisinga tugenda kusooka kusomesa obyekolere. Then bwe kigaana tulyoke tukwase kampani eno ekujeetinge pulaani bakuyambeko okulaba budget ki gy'onootambulirako. Then bo batandika okunegotiatinga ne creditor balabe sente mmeka z'osasula bakubulire monthly ogenda sasula sente mmeka. Then oclosinge credit card z'obadde nazo. Then osasule of course oba olina okusasula enrollment fees ne service fee. Naye ebyo ebiseera ebisinga state yebisalawo ku kiki kye bakola ki kye bagenda okukolera. Kakati ebiseera ebisinga kitegeeza bw'obanga osasula sente ne zigaana ki ekigenda okubaawo? Obadde osasula amabanja ebbanja osasula n'otuuka sente ne zigaana. Sente ebbanja eryo kampani ejja kujja egambe nti bannange nga tewatusasudde osirike. Eddemu egambe nga tewatusasudde osirike. Eddemu egambe bw'egamba ennyo ng'olaba togiddamu ng'ekuweereza mu kye tuyita collection agency. Kati collection agency yeekola ki?
collection agency jukira nkugambye eno company gye nkugambye DMP provider eno ya debt management ebbanja oyagala odisasula naye jasigira kususseeko kati onoonya ngeri ya gamanagingamu ogasasule. Kakati wano wetugendera mu collection gagaanyi ale tofuddeeyo ogaye mmwe mumanyi boba kampani tegenda kukayanya ekubanja ng'ekuweereza mu collection agency. Kati collection agency ebeera ani? Collection agency naye ebeera company ensolooza eya company gye bayita zaakayo ewooza. So yo omulimu gwayo collection agency kusolooza on behalf of oli gw'otasasudde. So either collection agency eno ekolera oli akubanja oba ebbanja eritwala. Kitegeeza ki? Creditor company eri ekubanja esobola okuhayalinga collection agency egibanjize. Kitegeeza sente ezo bwe banaazibanja n'ozisasula kubayo collection ebanja ayinza okuweereza message ne bakuweereza baluwa ne bakuweereza buli kimu. Boba bangi ebiseera ebisinga bikutta naye kansasule ebintu bino biveeko. So kati company esobola okuhayalinga collection agency babayambeko kubanja. Kati gwe bw'osasula collection agency ng'ezzaayo akasente eri company ng'egisasula. Webale nnyo mutubanjiza naye adde yatulema. So kitegeeza amabanja ago ebiseera ebisinga gabeera muki? Credit card, medical bills, loan ez'enjawulo, utility bills sometimes. So ebiseera ebisinga collection company bw'emala okuggyako akasente ng'ekazaayo ng'ekaloopewa creditawo oli akubanja creditor ng'egamba nti akasente kaakano omukulu wa company kati collection company nga bagitemera oba 20% oba 50% okusinziira ku ki? Okusinziira ku kye baateesa. Waliwo amabanja agamu g'osobola okubeera nago nga go mazibu n'okusolooza. Kati nga collection company egenda kugyeteese naawe gaye kale tuweeyo tuweeyoko kale tuweeyoko kale sente ezo nyingi tuweeyoko oba kyekyo bakuwaabire mu kooti bakutwale mu kooti tyoganye okusasula. Then waliyo collection company nga yo yeekolera nga wegambye nti wano ebeera ekolera company egihayalinga manjiza oyo atulemye yo neegutandikako kyereeta kye bagabana. Naye ate ne wabeerawo nga company yo egenda kugwekolera. Kati awo ki kyekola? Bagenda ew'omuntu akubanja yagamba nti omubanja mmeka? Emitwalo 2. Ensasula ye yali yetyanga nti sasula esente ze yali aziwa naye n'alekeraawo. Okuva we yalekeraawo tuweereza amabaluwa taddeejo. Okay, emitwalo 2 ffe tukuwe omutwalo tumubanje. Kati gwe oli eno naye eri bakunegotiatinga bakunegotiatinga bakutunda. Election company ng'ekkiriziganya ne creditawo
nti Africa bw'oba omubanja ebiri ffe tukuwadde omutwalo oba tukuwadde 5 ffe katumubanje kye tunajjayo kati yo collection company ng'etandika okubiisana naawe kitegeeza eri creditor akutunze kati credit company rather collection company ng'etandika okulwanagana naawe osobole okukola ki okugisasula kati sente zonna z'osasula kitegeeza zaabwe kubanga ebbanja lyo baaligula okuva mu creditor wo. So company eyo eya collection kikyeteekeddwa okukola bajja ne bakukubira essimu ne bakuweereza ebbaluwa yagezaako okupaswedinga otandika okusasula bayinza n'okunoonyaayo ku byobugagga byo by'olina agamba nti ayinaki ayinayo mu banka mulimuko ku ssente ayinayoko ne brokerage accounts zezino nga bw'olaba stocks nga bw'olaba ezo mutual funds ebyo nazo ayina lwaki tasasula sente aziina kati bo bwe bamala okwetoloola agamba mukulu ojja kusasula. So however collection company tekkirizibwa tesobola kusiizinga paycheck oba kugenda mu bank account yo nti sente bazikugyeko okujjako nga baakuwaabira ne bagamba nti kooti n'esalawo nti kibeere bwe kityo bwe baba nga baakuwaabira nga abakubanja baakuwaabira mu kooti n'ekusinga then awo basobola n'okujja ne bakwata ki paycheck yo basobola n'okujja mu banka ne batwala ssente naye baba nga tebagenze mu kooti nga bo be bakikola ne baba nga bank account bagimanyi ne routing number bagimanyi tebasobola kujjako ssente bakkirizibwa naye basobola okuwaabira tegukusinga kooti n'ekisalawo. Omukwano gwange gwe nayogera naye dda nga nakatandika okusomesa emyaka ng'ena emabega ne njogera naye ku bintu bino ate ye n'abeera munyiivu nnyo nanga kati bulijjo oliwa nga muzeeyi nange nakabisoma naye ndaba nga byetaagisa buli muntu abiyigge Munnayuganda nanga kati oze essaawa eno nkole ki gw'omanyi kyendiko kati omanyi kyendimu nga muzeeyi simanyi naye nze ndowoozeza nti information eno eri very important ojja kugyagala nanga kati sikyalina kyagikolera. Omusajja n'annyumiza story kanzubye taliiko naye ne bwabaako kasita simwogedde story ye tugiyigireko. Yannyumiza story nga bambi yali asoma ng'asoma mu college n'ajjayo emmotoka bw'ajjayo emmotoka Chicago oba Chicago oba one of the states eziri mu Midwest. Lwaki njogera state? Because erina amateeka ag'enjawulo. For example ku Massachusetts amateeka buli state gaba ganjawulo okusinziira ku ki kyoyagala ne mu mabanja bwe gali ne mu insurance bwe gali ne buli state erina amateeka agagifuga. Kakati ye yali mu Midwest awo najjayo emmotoka ng'ali mu college n'asasula ne yeeyagala n'asasula ne yeeyagala n'asasula ne yeeyagala n'atuuka ekiseera emmoloka n'emulemerera emisomo nga gimuyinza emmoloka n'emulemerera emmoloka bw'emulemerera banka n'ejja ne tow truck emmoloka ne bagitikka ne bagitwala n'agamba omunaku awonye emmotoka emmoloka ebadde eziseemu omuntu
n'alaaza. Baali bamubanja ssente nga tasasula paka okutuuka lwe bajjako paka emmoloka lwe baagitwala. Kati ye mu mutima gwe n'alowooza nti ekyo kiwedde, emmoloka ngikoze eki, ngiwonye kasita batutte emmoloka yaabwe bandeke. Kumbe baali nga bamubanja zino z'ataasasula. Wayita emyaka 10, wuliriza, wayita emyaka 10 n'okusoma kwaggwa dda, ne life ye yatandika dda. Omukulu bamuyita mu ofiisi mu kkooti naye nti watwala ku mmotoka naye emmoloka eyo n'otasasula. Kati we twogerera ssente ezo z'otaasasula zikoze amagoba agawera ssente bweziti ne bweziti. Tugenda kwetaaga okusasula. Omyeyi yali alowooza nti kale batutte emmotoka buli kimu kikoze eki kiwedde. Nga nti emmoloka baagitwala nti ye naye baali bakubanja ssente bweziti ndozo zaalinga bamukasambu something like that. Naga nti nyamugamba nti akasambu ako ke baali bakubanja kati ebbanga eriiseewo kakoze ku magoba bwe gati. Tubadde twagala ku ssente za akasambu n'amagoba ge zikoze. Naye naga sijja zibawa. Ezo zo sijja zisasula leero. Kooti n'esalawo nti bakwate ssente ze. Bakwate ssente ze oba ziri ku banka oba ziriwa beesasule. Kampani yeesasule ssente ezo z'emubanja ng'ekwata ssente ze. Oyo sikyamujjukira namujjukira bwe yali ani. Kubanga nali naakatandika okusomesa wano olwo ntandise ngamba buli Munnayuganda njagala njogereko naye afune information eno kubanga ndaba nze mbadde sigiina. Kati buli muntu nze gwe nsanga gwe nkubira essimu kubanga njagala buli muntu agiyige. Omusajja n'agamba sigenda kubawa ssente. Aba ali awo nga bank account agenda okusaza. Agamba bannange ate lwaki kaadi yange egaanye? Kaadi yange lwaki egaanye? Sikubaddeko ssente. Agenda okudda mu banka abuuza bayi ssente zange kaadi simanyi kyebadde. Nga nti olina ebbanja lya gundi ekubanja. Kampani gundi ekubanja. Bajjeeko bazitutte. It was a court order. Naga essente zange kati bazijja na ku akawunti. Omwami bambi oyo nakoma okumanya. Unfortunately ngezaako nnyo okwagala okujjukira omusajja oyo kubanga njagala nziremu jogereko naye ndabe wa watuuse bambi. Naye ekkooti yagamba kampani etwale ssente naye agenda otuuka ku akawunti nga tekuli yadde nga bazitutte. Nagamba kati nze lyaŋŋanze kati kyokola ebyo byonna by'oŋŋamba tebigenda kungasa kubanga ekisooka nze ne ssente sikyaziteeka mu banka ne ku mirimu. Ne bwe nkyogera kasita njogera Luganda. Ne ku mirimu nkolera mu ki? Mu ngatto z'abalala. Sikyayambala ngatto zange. Kubanga mu kkooti bagamba nti paycheck nayo bagikole ki? Bagikwate paka ssente zaabwe ziggwayo. Nanga nze simanyi ssente oba zirina mmeka.
naye bwe baba nabo batwala buli kimu nagenda kukola nti kati sikyalina kyenkolera mu mannya gange. Kati imagine such an inconvenience. Naye nga yava ku kimu muvubuka muto n'ajjayo emmotoka anyumirwe. That was it. So kooti bw'eba ekisazeewo sente ezo bajja kukola ki? Bajja kuzitwala. Again nga bwe ŋŋambye ekyo kisinziira ku state. Buli state erina amateeka agaayo. Kyova olaba ekyo kiyinza obutakola mu Massachusetts naye kubanga nzijukira nga essaza eryo lyali mu Midwest eyo. Kitegeeza kooti ekkiriza collector okutandika bakiyita garnishing wages. Garnishing wages. Kooti wabeerawo time collector gy'alina okuwaabiriramu. Waliwo kye bayita statute of limitations. Eyo time bwe running out kitegeeza oba omusango ogenda guluwangula. Naye kati bo bakimanyi, yakubanja aba akimanyi, kampani eba ekimanyi. Kyokka kyeva ekutwala mu kooti creditor kikyasaba kooti esaba garnishing of wages and bank accounts. Kasita banka bajuwe kasita collector bamuwa kooti emukkiriza yagenda alaba Isaac Mubiru akolera kampani ki ng'abaweeza ebbaluwa nga kooti ebbaluwa eno eva mu kooti egamba nti akasente Isaac Mubiru kaakola ffe tuba tukatwala okutuuka akasente kaffe lekanaggwayo. Ng'agenda ne mu banka ng'agamba nti ebbaluwa eva mu kooti bw'abamu Isaac Mubiru alinayo ku kasente tubadde tusaba mukatuwe. So ekyo bakikola. Then ne tubeerayo ne sometimes bakola kye tuyita levies. Levy ebeera legal seizure of property okusobola okusasula. Bw'ogaana okusasula basobola okuteekako kye bayita levy. Ne bagamba nti tumuteekeko levy ku tax refund zetu, for example. Sente z'owadde bandibadde ofuna mu musolo ze bandibadde bakuddiza bazitwale ba property. IRS ebiseera ebisinga eno ebeera IRS esobola n'okutwala assets zo, bank account, rental income, retirement account, oganye okusasula IRS. Ebbanja eryo nalyo tuliyina nnyo. Wakola sente nnyingi olina okuzzaayo. Naye of course ebiseera ebisinga sente zigenda okujja, buli zimu ziyina kye zigenda okukola. Kati omaliriza IRS ekola ki? Ekubanja. Kati singa olemererwa okusasula IRS, yo kyekola bakiyita levy. Legal seizure of your property. So levy esobola okuba nga evudde mu state treasury, esobola okuba nga evudde mu IRS, oba esobola okuba nga evudde mu bank.
So IRS tekigigaana kukyalirako egana yannange ebbanga lyonna lyetubadde tukubanja nga totusasula tukutaddeko levy property wo oba cash ali mu banka oba ennyumba oba emmotoka oba lyato oba ki tubitutte oba tubitaddeko caveat tubitaddeko levy okusobola okusasula omusolo. Of course bajja kuweereza notice osasule bagambe nti munnange sasula baddemu bakuweereze kutuuka we banakuweereza gye bayita final notice ebeerako ekigambo bagiyita final notice of intent to levy and your right to manye na America and your right to what? To a hearing. Ebiseera ebisinga IRS ng'ekubanja egenda kukuweereza noti sasula bambi sasula bw'ogaana bakuweereza final notice of intent to levy and your right to a hearing. Abakunnyonnyola okusinziira ku ssente z'okola tubadde nga tukusozebwa akasente naye tokatuwa kakati okusinziira ku ebyo byonna by'okoze otukoze bubi nnyo tubadde tusaba tugenda kubowa ebintu byo naye olina right to hearing. Kati ebbaluwa eno ebiseera ebisinga bagiweereza ennaku nga 3 nga tebannakola ki nga tebannaba kulevinga kutwalira ennaku 3 okugenda mu kkooti oba okukola ki. So ebiseera ebisinga bajja gikuwa in person oba bajja giweereza bajja giteeka ku mail yo oba ku mulimu oba bajja gimailinga ku last known address. So bwe banaaweereza ku last known address nga naye wavaayo dda address gy'oliko tebagimanyi baluwa nga bagiweereza ku address gye baakoma okumanya naye wavaayo dda emyaka mingi olabiraawo nga bakikutte akasente nga bagamba nti akantu tukakutte nti ate kiki ti twakuweereza ebbaluwa nga twakuweereza ebbaluwa eri gye walyanga obeera twaweerezayo ebbaluwa yo nga tugamba ti munnaye osasula akasente kaki ka IRS. So yensonga lwaki sente ezo eza IRS olumu abantu abamu tuzitwala nga gamba kasita bya gavumenti naye balina etteeka mwe basobola okuyita okubawa ebintu byo nga bakozesa kye bayita levy. Waliwo kye bayita bank levy. Bank levy again creditor agenda mu kkooti afune judgment to issue a bank levy. Kitegeeza bank egenda ku freezing account zo paka ng'okoze ki ng'osasudde. Bwebanga levy tebagigjeeko then creditor asobola okugamba nti kagende mu banka nkole ki nesasule esente zonna zimmanjibwa. Kakati ate yadde banka efreezinze sente zo oli najja nati abatugenze IRS
Tetukyawulira ssebo. Ati mumpulira? Tukuwulidde ng'otubuuza. Mwakomyewo? Mwakomyewo okumpulira? Lwaki tukuwulira? Anti alina naye paka ddi? Tugamba nti banka erina right okubeera ng'ebowa ebyobugagga byo. Ekyo nga nkyogereddeko kyekka. Okay, mbadde ngamba nti so bino mubiwulidde nga njogera social security, supplementary security tebasobola bibowa. No. Nedda. Wow. No coach. Okay, so mbadde ngamba kati simanyi wawe mwakomye naye kati obweddamu nsiriikiridde nga neeyogeza. Mulimba muli babi. Okay, so mbadde ngamba nti kooti eyisa ekiragiro okuteekako bank levy ne bank ne freezinga account zo paka lw'osasula essente ezo ze bakubanja. Bw'oba tozisasudde oba ne bajjako levy kubanga osobola okugenda n'oloopa n'okola ki ne bagijjako. Naye bw'oba nga tosasudde ate nga tebagiggyeeko, creditor asobola okutwala ssente okuva mu bank account yo n'azisasuza amagoba ago, n'azisasuza ssente ezo ze bakubanja. Naye ngamba nti naye ebintu ebimu naddala ebiri account ezimu tebasobola zikwata ziteekako levy. Okugeza social security income, ssente za social security tebayinza zikwata zibowa kubanga bakubanja. Supplemental security income tebasobola mubowa. Veterans benefit tebasobola zibowa. Child support tebasobola mubowa. So ebbanja erya gavumenti gamba nga student loan, delinquent taxes, byo tebyetaagisa kooti okugamba nti bagende mu banka babawe ssente. So bank IRS oba akubanja agenda kuweereza notice akuwe time okusobola okuba nga obaako nekyokola okuggyako levy obutafuna levy eyo. Then nenjogera ku garnishments, ze bayita garnishments nazoogeddeko wali. Garnishment yo etwala ssente eziva ku ki? Eziva a portion of your income. Oba oli awo ng'obadde osuubira 1,800 lwo nga cheeke eze ya 900 baga nti olinayo garnishment. Kitegeeza nti omubanji yatutteko akake ati naawe otutteko ka balansi. So ebintu ebyo byonna byonna bikulu nnyo okumanya kuffe ne ku baana baffe. Ensonga lwaki tuteekawo omusomo guno gusobole okutuyamba okubisoma n'okubitegeera. Mwebale nnyo, simanyi oba waliwo alina ekibuuzo, otherwise essaawa ziweze 4. Njagala okubeebaza n'okubategeeza nti omukulembeze ali wano ku Lwomukaaga luno ali Boston. Tujja kubeera wali ku theatre eya Mark David ku Lwomukaaga kuva ssaawa 7 ne Robert Kyagulanyi Ssentamu
omukulembeze wange nolwekyo mujje mubeereyo bangi ate ne New York era abaddeyo n'enkya ajja kuba nga aweebwa awaadi ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu so mbeereeyo tulage obwagazi ate ne Michigan ajja kugendayo ku Mother's Day so ab'e Michigan bajja kuba naye. Okay, simanyi oba waliwo alina question. Abali ku TikTok mwebale nnyo okubeerako. Simanyi oba zino message naye ndaba nga bingi nnyo simanyi nti nsobola obiraba naye bw'oba olina question gy'obuuza osobola okujja mu inbox n'ompeereza aka message. Otherwise mwebale nnyo Muhammadi, Lucky Princess, Katende Ivan, Bulldozer, Taka Mildred, Babirye Nakato, Engineer Makoni, Mpimbaze David, Dr. Andereya, Vesiko Consula, oba Consulta, mwebale nnyo mwenna, oba muli wano, oba muli Lubega Chicken, Harriet Wabye, Kinsukuma, Kasani, mwebale nnyo mwenna ababaddeko kansubire nti amabanja kye kimu ku bintu ebisinga obukulu ebisinga otutawaanya. Kansubire nti muyina kye muyizeemu. Asamali, Matovu, Zabbi, Engineer Kabuye mwenna mwebale kubeerako. Salima Namande, Kambasu, Mary Bwanika, F1 Uganda, mwebale. Kale simanyi oba waliwo alina question kubali ku Zoom. Nalongo ni? Florence so Bisebo. Ye mchala Nalongo taba mchala. Webale kuteekako mukyala nali ompulira bulungi naye Ssebo nze nviira Mbale wenjogera olugisu Oluganda lwe luyitiramu olugisu ojja kunsonyiwa. Zira nsonga. Yeah, kakati Ssebo. Nze nsanyuse nnyo. This was my first time okubeera wano. Okay. Era mbadde nina ebibuuzo bingi naye buli we mbadde mpandika ekibuuzo kyange tino nja kubuuza byonna ebisinga wabizeemu. Okusookera ddala n'ebintu bibiri. Ekisooka okwebaza. Kubanga ndi omu ku bakulembeze so onyambye okufuna information omuntu ne bw'agaana okujja wano ku Zoom nange kati nina engeri gye nsobola okumunnyonnyola. So nsaba Katonda akuwe omukisa. Amina. Ogw'amaanyi. Amina. Yeah, so akabuuzo butonotono ate bwange kuba nze ndi wano naye ndi eri ewaffe. Nze ndi muntu abadde ayayaanira nnyo okulaba nti nterekako naye ne ngamba wano sente zannemera ddala taata wange ne bwenfuna okay, let me give an example oba nfunye 10,000 okuteeka 10 ne zisigala ku akawunti gye nina. Anytime zivaako ne zigenda ne ngamba oba akawunti kijja nsobola okuteekako until recently. Uganda yonna ebunye SACCOs, ndi mu SACCOs nga 2 so nteekayo kyensobola mu SACCOs eri eka kuba n'omutima gwange guli eyo. So ne ndowooza nti oba eyo pulaani oba eri etya from the way ngeri gy'ogenze ngo otugaidinga nti olinaako k'olina okukola ki especially bw'okutte ku kantu ka emergency fund ne ngamba ezo sente oziterekawa. Ate bwe tubeera twogera mu mirimu gyaffe olabira ddala muntu teriyo muntu asavinga ffenna tuli kyekimu. Ne ngamba akawunti ki gy'osobola okufuna mu banka kwegamba n'okola ki n'olaba nti 5 nebwe omuntu ne bwafa n'ogamba ngenda kusaba naye sigenda kugyayo 5 ezo zinyamba nze. Mbadde nsaba onnyonnyolaako nja kubeera musanyufu nnyo. Ekyokubiri kyo wakyansalinze kubanga nagambye nja kubeera open. Nagenda nensikirizibwa I think ne bank. Ne bagamba teekayo 3 neteekayo. Nensanga luli 8. Ate bwe nali awo nga nsasula kati ndabako 2,500. Simanyi oba banzijako sente sitegeera.
abo bano abantu bampadde ssente nazirabirawo era ne bansindikira n'ekibalwa kigaa nti no gundiyo kati credit nkiraba simanyi eri ku 7 sibitegeera na bulungi nakayatuuka wano so akawunti njya osobola okuteekako ako kogambye akako nze ndi muntu simanyi abantu oba 5 kati leero bempeereza kuba twafunyeyo kasente abafudde neneerabira nti no nange nyiza okufuna ekirwadde kati ate bo tebasobola okumpa kyensobola okugaa nti no nja kwetaagayo omuntu aneeyongere nange kino ekyokukonsolidatinga. I had written a question, olina advice engeri gy'osobola okukonsolidatinga gundi sources expenses zo zonna omuntu omu naazimanaginga kuba ndi discipline nsobola okugaa nti no leero sigenda kulya kino because sigenda kukwata ku zino. So that one you told me, I hope I understood it. Ntino, osobola okukola ki omuntu asobola okumanagingira byonna n'akuwa n'egundi. Because n'egundi bank oluse gamba ati no leero ng'oyingiza ntono ate wa spendinze nyingi. Bayigino I just move nga nti ngenda kukola. Naye kati bw'oyogedde kansubire ngenda kwebaka n'otulo. Naye weebale nnyo. I don't know whether I got my points, but Oluganda bweruto bwe mbijjeeyo. Amina. Ani akuinvite nze wano? Waliwo omwami, I think nagambye oyo omukyala Naluwo Angela nga tonajja. Omwami oyo yajjako wano Chicago kuba nze mbeera wano mu Illinois. Was he kakande oho? I thought you were the one naye kati nkulaba si ye gwe. Naye yamanyi. Tojjukira bwe wajja wa mwami Kalikona ne tuli awo embuzi. Yes. Nabeera bize nnyo omukulukulu. Ndi mukyala myaka 6. Yes. Leta omwami yenze twaja wa Kalikona. Ruhinda, yes. Sister wange. Ndi wanange. Michael, remember the day twatugenda wamu nga tukola presentation one time nga tugenze mu convention yaffe. Okay. So mukyalo yentenda mumuyitiramu nemuyitiramu. But Ruhinda, I just need you because nze saagala kubeera mu gundi mu bizibe by'omwami byagenza alambika ntidde. So kirungi ekitwayitamu omwami Michael azeemu n'akyogera n'akikuutiriza. So kati ebyo byennyini binaali njogerako bituufu. Yes, sebo. Amen. Era ngenda kukunga abantu tulinga 7 tulina okutegeera kino ekintu. Wogambye tino sindika link nsindise simanyi oba nange baze naye. Sincerely speaking, especially mu abali wana abamanyi nti muli eno abamu tuli eri. Gano magezi ga kusasulira n'okusasula simanyi akusasula naye Mukama akuwe nnyo omukisa. Amina. Webale nnyo mukyala Nalongo webale. Webale nnyo webale nnyo okubeerako first of all n'okuwuliriza n'okusalawo n'ogamba Ruhinda bwe yakuyise n'ogamba kanzije mpulirize. Again nga bwagambye musobola okukwatagana naye n'abantu abo tusobola okujja ne tubasomesa n'abantu bangi abeetaaga information eno. So webale nnyo okubeerako. Okay. Waliwo omulala alinayo ekibuuzo? Waliwo omuntu omulala? Sebo, ako ka 72 rule oba Ruhinda ajja kunyamba mbadde nvuga sikategedde bulungi. Sitegeera ensasula 10 olaba sente zo ze bakubanja zikendedde by 41. Ngamba kati nkaaga zigenze nga sirina muntu gwembuuza. Ruhinda ajja kukwasaganya then asobola okundeetamu nange alina esimu yange. It's okay. Tugenda kikolako Michael. Okay. Kale. Webale nnyo Nalongo. Waliwo omuntu omulala alina ekibuuzo? Ssemwanga Godfrey mbuuzaako Sebo.
Semwanga Godfrey. Joli Semwanga. Mwami Godfrey. Okay. Shira Nakawes. Bozako then Frank Farouk Sekamate. Shira Nakawes Joli. Wendi ssebo. Uli otya Shira? Wendi ssebo sireta ssebo. Ndi bulungi ng'olugera mpola mpola. Anti ndi mu mbejja. Amina. Bwe bulungi. Oyina ky'oyizeeyo leero. Nziga buli lwe nzija nziga. Ssebo. Okay. Nze. Webale kubeerako. Farouk Sekamate. Kale ssebo. Lwakuba ki? Ani akuinvite? Sheila, okay. Naye oyina by'oyize bingi mu nabyo kiseera. nyongedde ku mwana musamba byansomesako katoke eyongeddeko era. Amiina. Webale nnyo. Olowooza nti singa abalala bazze ne basoma naffe kyandibadde kitya? Abantu bakuba tebamanyi bumanya naye nga okumanya knowledge eri wano. Webale nnyo Farouk. Gift byeraga oba byeraga. Unmuting a gift. Gift byeraga. Gift Jolly. Okay. Mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna. Ababadde ku TikTok namwe mwebale. Lunaku luno buli lwakuna tubeera wano nga twogera ku bintu bino ebiri very important mu bulamu bwaffe. Ebiseera ebisinga tubibuusa amaaso naye ng'ate bye bisinga n'okubeera ebikulu. So ensonga lwaki twagala nnyo buli lwojja wano, buli lwofunayo obudde olwokuna ojja otwegatteko some naffe. Nga bwe ngambye ennaku z'omwezi nga 25 tugenda kubeera n'omusomo ne forum bagiyita African Entrepreneurship Forum. Forum ekuŋŋaanya Abafirika abali mu business. Bajja wamu ne boogera ne tusharinga ideas okusobola ffenna okukulira awamu naddala mu business. So bw'obanga opulaninga business obanga olinayo omuntu yenna alina business, ennaku z'omwezi nga 25 wano ku 209 Burlington Road tulinawo wali hall mwe tugenda okubeera okuyingira $5 za mmere tusobole okwewa ku magezi ku biki ebitambula, biki bye twetaaga okutegeera n'okumanya. So mwebale nnyo, mwebale ddala, sube bulungi. Mweraba.